omukyala jasigala muki tagenda kukyuka ngu ate abeere musajja kadhibu mahbaru y'omukyala mahbaru y'omukyala ejja kusigala nga yiye kachokere mu Luwarabu sijja kukivuunula ofuna bulungi mahbaru y'omukyala mahbar oba fariji fariji y'omukyala esigala fariji ye tegenda kola ki tegenda kukyuka omukazi neeyita omusajja tekisoboka newe banaakola embeera eyokubeera nga ebikukujju nga bala bekola ki simanyi kulya ebisiyaga nga bakola ki tekisoboka obutonde Allah bwe yateekawo era waliwo kadhibu yo omwami erina kugenda mu mahbar y'omukyala togenda kugikyusa kiddemu omulundi gumba kitegeere ofuna bulungi mahbaru y'omukyala ejja kusigala mahbaru oba farjiye tegenda kukyuka then ey'omusajja eyitibwa kadhibu yange oba zakari yange ejja kusigala kadhibu yange y'omukyala kati olaba tagenda kukyusibwa omusajja asigala musajja tagenda kukyuka ate abeera omukyala n'omukyala nawa naakola atya simanyi kampase mukyala muki munnange era ajja kusigala nga oli muki ekyo jasi twerimba buki bwerimba ekyo kyaggwa kyakola ki kyaggwa nolwekyo tulina kutegeera Allah waffe yatutonda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kiri yakinonobeera nti omusajja togenda kuzaala tosobola kuzaala waliwo yakigezaako ofuna bulungi mu saayansi nawe byamutuukako eyo mu ggwanga ly'Abamerika ofuna bulungi tekisoboka ofuna bulungi n'omukyala tagenda kwefunisa lubuto nawanakola atya era ayina kunoonya kadhibu ya muki ya musajja insha Allah kadhibu ya abakyala abamu bajagala nnyo kadhibu eyo era njagala obbatumira ku ngeri y'enjawulo n'agamba la yuradul kadari teryasobola kukyusa ekyo Allah kiyagerera omukibatu kijja mu kadari bakitegeere la yuradul kadari teryasobola kukyusa ekyo Katonda kiyagerera omuki omuntu n'agamba nti ila du'a saba okusaba kukyusa kale tubaniriza nnyo ku programu yaffe emanyiddwa nga emboozi y'ekisiibo mwetutunulira ensonga ezo ezikwatagana ku kisiibo Ramadan abasinga mwakitandikadde nga tusigazaako ennaku 10 njagala obbabuuzaako n'okulamusa okusingayo mu nsi yonna yonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abasinga ku mmwe mwanyumirwa nnyo programu yaffe episode yaffe yasooka ne mugamba tuleete Sheikh Udaba addemu programu ey'okubiri naye leero tugenda kukyusaamu katono nnyo ku kye twali tutandise nakyo because waliyo ennaku zine 10 ezisembayo naddala ddala mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan so olunaku lwali tugenda kwatogera ku kigambo ekimanyiddwa nga kadali kwe kugera Mungu kikyakugeredde kikyakugerera mu bulamu bwo tugenda kwatogera ku ebyo ebisobola okukyuka n'ebitasobola kukyuka omusajja asigala musajja n'omukazi asigala mukazi naye waliwo ebyo okugera Mukama oba Mungu Allah kwe yakutugerera nga kusobola okukyuka mu zino ennaku 10 naddala ddala mu guno omwezi omutukuvu ogwa Ramadan Sheikh Udaba nkwaniriza nnyo era assalamu alaikum buuza kuba kulaba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu abatulaba insha Allah mubali kubeera nga muli mu nnaku ennungi ennyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu ali ku TV yaffe wano nga otulaba Allah abeere nga abagerera mu ngerera esingayo obulungi insha Allah amin asagala mwirabire muna wateekamu ssente sibala bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa wali ennankula ye ku bitaala bw'otuukawo waliwo ekizimbe kya Prime Tower genda awo obulungi nnyo olinnye amadaala ku level esooka B05 opposite ne banka ya Equity ojja kuba basanga oba kuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna oba bakubireko ku ssimu zaabwe 0702 10 0702 104125 so kyokka tulina n'abannaffe abapya abatwegaseeko babayita ba Jesse Tours and Travel Agents Jesse Tours and Travel Agency bano nno bakubiriza okubanga oyagala kukolerako bweru badde bakubbi bakubonyaabonyeza bakutwalako ebweru nebigaana n'okuba mu ggwanga lya Uganda beekwata bajja kubakufunira emirimu egy'enjawulo mu bibuga nga Dubai, Saudi Arabia gattako ne ensi eze amawanga ga UAE oba United Arab Emirates oba bakubireko ku 0777 023405 tugende straight ndoza mu programu yaffe naam inshallah okugera alhamdulillah
omuntu bwawulira ekigambo okugera kwegamba ayinza okubeera nga akigayaalirira naye nga nabi muhammadi sallam yagamba la tahakilanna min ma'rufi shay'an owange togeza n'ogaya akantu konna koba owulidde mu busiraamu oba koba owulidde ku kintu kyonna ekigambo kugera tuli mu biseera ebyokugera ennaku 10 ezisembayo kyova olaba bamasheekha abasinga bonna olwaleero beesiba ku ssuula egamba nti baradu billahi min ashaitani rrajim ti inna anzalnahu fi lailati lqadri ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an mu kiro ekyokugera Qur'an tuyina ebitabo bina tuyina al-kutubu as-samawiyya tuyina al-Qur'an tuyina az-zabur tuyina at-tawrat netubera ne injil ebyo n'ebitabo bina byonna bitukuvu ofuna bulungi naye twagadde tunokoleyo olw'ekitabo kino bwe kitabo ate kiyina okusinzira ennaku z'omwezi we zakkira buli kitabo tebyakka mulundi gumu naye nga byakka mu mwezi guno gwennyini ogwa ramadhaani akati okuba nti olwaleero tuli ku kigambo ekiyitibwa okugera Qur'ani yo yakkange ennaku z'omwezi 24 mu mwezi guno gwennyini ogwaki ogwa ramadhaani kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ekitabo ekyo Qur'ani togenda kubeera nga okisangamu nti waliyo omuntu eyakikyusizza nedda bigambo teri ayinza kukikyusa kubanga bigambo byani bya Mukama Katonda era bwe n'oba ogisoma tosobola kugamba nti al-Qur'ani printed by gundi tosobola n'oba okibikudde kitegeeza nti bigambo bya Allah bya magero Allah yabigera mu mwezi guno gwaki ogwa Ramadhan n'olwekyo insha Allah tulina okubeera nga ebitabo ebyo tubyegattako n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala tenga buli kitabu kyakka okusinziira ku nabbi kati ekitabo kyaffe ku al-Qur'ani kyakka ku nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam prophet Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam so tugenze ku kigambo Qur'ani lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagissa mu mwezi ogwa Ramadhani naye nga omwezi guno ogwa Ramadhani bwali budde bwa kiro era bwe osomye Qur'ani Allah agambye nti inna anzalnahu abange twassa Qur'ani fi laylatin mu budde obw'ekiro Allah muyagerera Qur'ani eke kyova olaba obudde obw'ekiro kasita buzibanga abantu balina obwegenderezanga ennyo era olinawo ebibuuzo bingi nnyo ku budde bw'ekiro ebibuuzo bingi nnyo sheyi kubanga obudde bw'ekiro era bw'oba wegendereza okukyusakyusa kwa Allah ne puroguramu ze zonna businga kukyusibwa budde bwaki agambye nti mu budde bwa kiro obudde bw'ekiro ojja genda omuntu ayagala okuloga bwakozesa kuba bamanyi wali amulaba exactly obudde obw'ekiro omuntu ayagala okubba bwakozesa kuba bamanyi ensi yeebase obudde bw'ekiro omuntu ayagala okutemula bwakozesa kuba bamanyi wali agenda mulaba obudde obw'ekiro omuntu mwayinza n'okufunira ekitibwa obulwadde era bwe wegendereza n'okukula kw'abantu ffenna mu nsi okukula kwaffe kuli mu kkula mu budde obw'ekiro ng'omuntu yeebase era ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo Qur'ani ategeezeza nagamba nti waja'alna nawmakum subatan abange temulaba engeri gye nateekawo ekitonde ekiyitibwa okwebaka bulijjo kitonde kitonde kya Allah ofuna omuntu abanga agezezako okwebuzaabuza n'ateebaka alina okufuna obuzibu ku bwongo ekyo kyo kituufu era basawo tugamba okuwumula ekimala era kyova olaba n'omwana bw'aba azaaliddwa akula yeebase era teri muntu yali alabye mwana yenna ng'amuzadde bakadde baffe abatuzaala bano omwana bwe yakola ki omwana bwe yakula Allahu akbar netugamba gundi ekirevu kizze onfuna bulungi gundi agenda tandika okutambula gundi agezza amatama Allah wa buyinza so Qur'ani yakka mu mwezi gwa Ramadhani naye nga mu kiro ekyokugera oli bwawulira ekigambo okugera kyeki kyenjagala otandikira okugera kwe kubeera nga nabi Muhammad yagamba nti okugera hukumullah kwe kusalawo kwa Allah kwe yasalawo ku bitonde byonna ebiri mu nsi byonna kyekiyitibwa okugera al-qadari huwa waliwo bayita hakimu gwe bayita omulamuzi so ekiri nogamba nange omulamuzi abayise mu kooti nga ffenna tulingirira ng'ennaku z'omwezi bweziti asalewo awo okulangirira kwe Allah olaba mulamuzi muntu nga ffe muntu ki ngaffe naye abantu ne batuuka mu kooti teri kwogera kigambo n'eki
nesimu tuzijjako ffenna tulindiridde omulamuzi yekka yabakola ki era oluusi abantu abamu bagenda balabe omulamuzi ono biragiro ki byagenda okuwa omuntu waffe ono either amuta oba amusiba either amusindika kalabba oba amwejereza either bamweyimirira oba agaana kyekyo kati bwabanga muntu personally muntu so what about the prophet, what about Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatutonda kati tulina kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirira mu kukyusa kwa programu ye esobola okukyuka mu kusaba ofuna bulungi mu kukyusa programu ya Allah kubanga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo mbeera ndala yonna eyinza kuleetera Allah subhanahu wa ta'ala kukyusa programu ze ng'oggyeko okusaba tewali kusaba kokka kubanga bwabanga agambye alqadari kitegeeza okugera nga ilimullah kwe kumanya kwa Allah ala ashiyai nga Allah amanye ebitonde byonna ebiri mu nsi nga yabigerera nti bw'oba ogenda kuba mwavu ogenda kuba mwavu bw'oba ogenda kuba mugagga ogenda kuba mugagga ekyo kyaggwa maktuban ng'ekyo kyawandiikibwa fi lawhu mahfudhu ku lubaawo oluli mu ggulu gy'otaali nawe ndaba gy'otaali nga kyaggwa nange udaba gyesaali waliwo ebintu byetweregereza nga bintu bya Allah yekka nga tewali asobola kubikyusa Allah alina olubaawo kati lawhu al mahfuz tusobola ogiyita ye fayiro buli omu alina fayiro ye nga fayiro eyo erimu buli kimu kyonna omuntu kyagenda okufuna mu bulamu bwe buno obw'ensi nga kyamala dda okuwandiikibwa mu lugendo lwe kuva wazaaliddwa mpaka bwassa ogusembayo Allahu akbar kadari masa yakun nga yasalawo nti kigenda kuba kibe maadhiyatan nga waliwo ekyakuwandiikako mu biseera ebyamabega nga waliwo ekyakutuukako ekyakutuukako banga kibi oba kiki ekyo maktuba kyawandiikibwa dda ekitegeeza ebintu bino Allah tebimugwako bugwi tebimusurprising ebimu ku ebitutuukako oba oli awo ne bitwewuunyisa atuwuliriza nno Allah nga hanaba kutonda nsi eno nga naffe abaki abantu yasooka n'atonda riziki yaffe omukisa gwaffe Allah n'alyoka agutonda biki byogenda okusinkana mu nsi nga tonnaba kutondebwa nange sinaba kutondebwa naawe watulaba nga tonnaba kulowooza nti mu nsi olikola ki olibaawo yasooka n'atonda riziki y'omuntu gy'agenda okusinkana kuno ku nsi ogenda okujja nga buli kimu kyonna kyawandiikibwa dda nga Allah yakimala dda nga kijjako dda engalo Allahu akbar kyova olaba nabina Muhammadi sallam yagamba nti ma awwala Allah ekintu kye yasooka okubeera nga akola yasooka n'akola ekiyitibwa alqalamu ekkalaamu gyetuwandiisa peeni giyite eyawiino lwaki Allah atonze ekkalaamu Allah bw'amala okutonda ekkalaamu kalaamu ya mugaso nnyo Allah n'agiragira n'agamba nti ya ukasiteja mu Lwarabu kitegeeza nti ya unnida ebeera Allah agambye nti ya kalaamu gwe yagitonze ate oluvannyuma Allah agiragira nti ya kalaamu gwe ikitubu wandiika wandiika ekkalaamu yayogera mu maaso gaani kubanga nakyo ekkalaamu kitonde mu bitonde bya Allah ate zino zetubajja mu miti zino zibakola mu plastic kalaamu Allah yasooka n'agitonda n'agigamba wandiika ekkalaamu yagamba Allah mpandiike ki Allah n'agamba ekkalaamu nti iktubu maqadirul khalaiki subhanallah wandiika programu y'ensi eno nga bwegenda okubeera n'ekiribaawo ekigenda okutuukako either kibi oba kiki kirungi kalaamu newandiika yawuliriza Allah yali ngonvu Allah kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu Qur'an mu surati Nun n'agamba nti Nuuni Allah alayidde akacupa ka wiino wal qalam n'alayira ekkalaamu wama yasturuun n'ebyo ekkalaamu byewandiika kati lwaki buli kyonna ekiri mu nsi ky'olina gwandaba kyotannaba kufuna kyakuwandiikibwako dda
ebimu ku bino ebyatuwandiikibwako wewajja ekibuuzo yes buuza tusobola okubikyusa era ebyo tusobola okukyusa naam byebiriwa tubasooka okutandikirako oyogedde ensonga nkulu kukyusa kubanga byetusobola okukyusa tugenda bimala nabyo kati ebintu ebitasobola kukyuka mu nsi nga alkalamu yabiwandiika al arudhi togenda kukyusa nsi ensi esigala nsi nga bweri ne formation yayo exactly kozimba ebizimbe kotema ensozi kogole enguudo tegenda kukyuka wasamaa'u eggulu terigenda kukyuka nti lidde wansi ate ettaka lidde waggulu. Allahu akbar. Ebire bijja kubeera waggulu. Kyekyo wal hawa'u empewo egenda kusigala nga mpewo. Tojja gifuula saawundi. Exactly. Ejja kusigala nga mpewo. Exactly. Tiwebe efuuwa eveeno ng'edde eno tojja gikyusa eveeno. Wan nisaa'u omukyala asigala mu ki? Mukyala tagenda kukyuka. Naye abakyala ennaku zino bakyuka. Akyuka atya? Mukukyuka kutyo manyi kukyuka kwagamba kakyuka kwange kwemmanyi waliwo omukyala azaalibwa nga talina matwitwini nga talina maheehe n'omulaba myaka 5 ng'omukyala afunye amatwitwini ng'afunye amaheehe mukyala naziba nga muddugavu n'omulaba myaka 5 ng'omuyita muzungu. kakati ate ekyo tukitwala mu ndabika y'omuntu kubanga omuntu ateekeddwa okubeera nga alabika buki alabika bulungi naye tuli ku mbeera ey'obutonde omukyala gyasigala muki tagenda kukyuka ngu ate abeere musajja. kadhibu mahbaru y'omukyala mahbaru y'omuki y'omukyala ejja kusigala nga yiye kakyogere mu Luwarabu sijja kukivuunula ofuna bulungi. mahbaru y'omukyala mahbar oba fariji fariji y'omukyala esigala fariji ye tegenda kukola ki tegenda kukyuka. omukazi nayita omusajja tekisoboka newe banaakola embeera ey'okubeera nga ebikukujju nga bakola ki simanyi kulya ebisiyaga nga bakola ki tekisoboka. obutonde Allah bwe yateekawo era waliwo kadhibu yo omwami erina kugenda mu mahbar y'omukyala togenda kugikyusa kiddemu omulundi gumba kitegeere ofuna bulungi. mahbaru y'omukyala ejja kusigala mahbar oba fariji ye tegenda kukyuka. ey'omusajja eyitibwa kadhibu yange oba zakari yange ejja kusigala kadhibu yange y'omukyala. kati olwo tagenda kukyusibwa omusajja asigala musajja tagenda kukyuka ate abeera omuki omukyala. n'omukyala nawa n'akola atya simanyi kampase mukyala muki munnange era ajja kusigala nga oli muki ekyo jasi twerimba buki bwerimba ekyo kyaggwa kyakola ki kyaggwa. nolwekyo tulina kutegeera Allah waffe yatutonda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kiri yakinonobeera nti omusajja togenda kuzaala tosobola kuzaala waliwo yakigezaako ofuna bulungi mu sayansi nawe ebyamutuukako eyo mu ggwanga ly'Abameri ofuna bulungi tekisoboka ofuna bulungi. n'omukyala tagenda kwefunisa lubuto nawa n'akola atya era alina kunoonya kadhibu ya muki ya musajja insha Allah. kadhibu eyo abakyala abamu bagyagala nnyo kadhibu eyo era njagala obatumirako mu ngeri ey'enjawulo. manyi kadhibu insha Allah anabatuwadde time etukomawo tujja kusomesa ku anwaul kadhibu types of kadhibu kubanga girimu emiteeko. buli muntu alina ekikula kye ofuna bulungi ebika bya kadhibu wemangamba kadhibu mbangamba waya buli muntu alina waya ye waya tezifaanagana. waliwo waya nga y'omuntu Allah yamutonda nga alina kadhibu nga eri mustakima nga waya yeteredde tekyamyemu wadde. tubalekaawo tujja kukomawo tubabuulire ebika bya kadhibu eyo esigala eri ku mulamwa bagiyita fitiliya ng'eri ku butonde bwayo ofuna bulungi si mulondo siki nga yeeyo era abakyala eyo bajagala nnyo nga mu'liman nga bwebanga etuuse mu mukyala alhamdulillah
akuwa byonna akuwa n'ebyalo n'abigaba kyova abantu olwaleero abakyala tebakyagaba byalo lwaki kubanga byemukola temukola ki temubitegeera tujja kudda ate era tujja kusomesa ku anwaul mahbal ku bika bya anwa types of kadhi mahbalu yabaki nabo ebyabwe byawukana si byebimu tebakulimba omukyala ekikati mutukomaawo waliwo ng'omukyala ayina mahbali ye nga eringa furash mu Warabu kitegeeza ekiwojjolo onfuna bulungi nga alhamdulillah nga eyo yo kigambibwa Allah nakutuusa ku anwa ng'omukyala ayina mahbali ye nga mahbali yeeyo bagamba eyo alhamdulillah ngeringa flash ngeina buwojjolo kati ate eringa ekiwojjolo nayo weeri yesinga mu zonna tuyina nayo eyakulanga bayidwa eyakulanga ejji kyova talibadde kirungi nnyo omukyala okubeera waliwo kyeyita allams bw'omukwatako bw'oti ku mahbali ye walhafifi n'ogisiisirizako bw'oti walhafifi n'ogikola ki osobola ogipima n'olaba ekigero kye kiri kitya oba yakulanga ggi nga flash oba kiki waliwo eyitibwa ustuwani eyakulanga bw'olaba siddi sekasaga tubimaleyo leero tuddeyo wali kadali abakukutte ku mwoyo kimanyi ndese shekhe inshallah kada tugende kadali inshallah okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala biri mu kugera kwa Allah kyovolaba kyandibadde kirungi nnyo omwami okumanya kubanga almar'atu kitaabu omukyala gogenda okuwasa kitabo manya ekitabo kyogenda okuwandiikamu nga tonnakiwasa manya ekitabo kyogenda okuyingiramu abamu tutomera ebitabo nga tumaze bikola ki kubitegeera kubanga jjukira gwe omusajja gwagenda okuwandika mu kitabo kitabo ki goyina peeni ofuna bulungi peeni ekitabo kyogenda okuwandiikamu eky'omukyala olina kumukwata otya ekitabo kyolina okukimanya olina okumanya ti ekitabo ky'omukyala mahbali y'omukyala ayina shafura oba tayina shafura kwe kukyalira ensiko nkitegeera bulungi nze ndi mu kirasi oli mu kirasi balina kubanga ti tujja kusomesa leka anuwa ushafura ebika bya shafura ebika by'okukyalira ensiko kubanga waliwo ekiyitibwa shafura dakhiriya nga ezimu zakulira munda oba nga ezimu kharijiya nga zafuluma ebiwojjolo tukyali ku programu yaffe manyiddwa nga emboozi y'ekisiibo nnaku 10 ezisembayo tutunuulira biki ebyo okugera ku Allah kwebisobola okukyusa naye bye yatonda mu kugera kwe ebitasobola kukyuka tugambye ebintu nga 5 ebitasobola kukyuka awo tugendedde ne ku kikula ky'omuntu ekitasobola kukyuka sheeyi nga tugenda mu maaso kadali ki ekirala ekyatonderwa oba ekiri mu kugera kwa Allah ekitasobola kukyuka waliwo ebintu mu nsi ebitasobola kukyuka naye kati bw'otunira ebintu ng'ebyo nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti lan yanfaahum teryasobola kukyusa hidhiru min alqadari ekyo Allah kiyagerera omuntu teryasobola kukikola ki kubanga olwaleero bw'oba otunuulidde ebizibu bye tulina byatuwandiikibwako naye omuntu ayinza okubeerawo neyebuuza bannange embeera gye ndimu bannange esobola okubeera ng'ekyuka ng'oli kyekibuzo ng'ekimutawaanya wallahi abantu bonna bali mu nsi bagala kubeera mu mbeera nnungi sheekha abantu bakola oli nagamba nze golaba nkeera oli n'akola from Monday up to Monday nga tawumudde naye wallahi ng'okukola kwe alaba nti biganye ofuna bulungi kati lan teryasobola kukyusa ekyo Allah kye yakugerera ekisobola okukyuka kye yakugerera mu bulamu bwaffe kati butandise life yaffe waliwo kyekiyitibwa dynamikiya mu lulimi olwarabu alhayatu dynamikiya au alhayatu dynamic omuluzungu ofuna bulungi mu luzungu bakiyita dynamic mu lwarabu bakiyita dynamikiya ofuna bulungi life yaffe erina okukyuka life esobola okukola ki okukyuka wadde wabeerawo Allah bye yakugerera nti bino biteekeddwa okubaawo ofuna bulungi omanyi adibu yagamba udaba nti laisa khatwauka si nsobi okuzaalibwa nga oli mwavu
walakin khata'uka an tamuta faqilan ensobi gy'olina kwe kufa ng'oli mwavu si nsobi okuzaalibwa ng'oli mwavu wabula ensobi weeva obuzibu obw'amanyi buva kwe kufa ng'oli mwavu kitegeeza no bulamu bwo obw'oku nsi osobola okukyusa exactly life esobola okukyuka wadde wazaalibwa oli mwavu wadde ozaalibwa oli muki ekyo nkirabyeko waliwo abagagga bangi endabye nga obulamu bwawe bukyusa allahu akbar Allah akyusa obulamu bw'abantu n'agamba la yuraddu lkadari teryasobola kukyusa ekyo Allah kiyagerera mu kibatu kijjamu kadari bakitegeere la yuraddu lkadari teryasobola kukyusa ekyo Katonda kiyagerera omuki omuntu n'agamba nti illa du'a saba okusaba kukyusa okusaba kukyusa kadari y'omuntu yes waliwo ekiyitibwa kadari nga Allah yamala dde okukigera wekigenda okuba sayakun ne wabawo alqada kwe kusalawo okusala kwa Allah asalawo ddi ng'omusabye kufuna bulungi ng'omukozi eki ng'omusabye kyekugambe nti teri kintu kisinga mu nsi yagamba nti alfaqir omuntu omwavu fi watanihi mu nsi mwawangaalira fi watanihi ku kyalo kwakulidde kalgalib abanga omugenyi omuntu omwavu obwavu kibi sipani Allah tuonye obwavu kibi nnyo alfaqir omuntu omwavu fi watanihi mu nsi mwozaalibwa fi watanihi mu nsi mwowangaalira kalgalib obanga omugenyi kasita obanga oli mwavu wallahi obwavu kibi wallahi obeera ku kyalo Allah n'aleeta abantu ne bajja ne bazimba amayumba ne bava gye bavudde ne bazimba zikalina mwe mukyali mu nnyumba ya ssubi Allah n'aleeta abagagga ne babazimbako zikalina naye nga gokyali mu mbeera eyo embeera tekola ki tekyukamu Allahu akbar embeera mbi nnyo n'agamba nti alghaniyu omuntu omugagga fi ghayri watanihi mu nsi mwatazaalibwa mu nsi mwatawangaalira kalmawatini aliweyanirizibwa sheikh teri kiruma mu nsi nga abantu ababakozesa bava bweru walala nkufuna bulungi ne ku kyalo kooli oli najja nakubisa amatafaali naye ng'oli mwana waako embeera esobola okukyuka nadduwa waliwo mu Qur'ani essuula 7 asbabul baraka ezireeta omukisa mu Qur'ani mu kitabo ekitukuvu ekyakka mu mwezi guno gwa Ramadhaani sagala mukabe bwavu embeera ekyuka idha kunta la tughayyir ad-dunya yughayyiruka if you don't want change will change you bw'oba toyagala enkyukakyuka ejja kukyusa kibi nnyo si musango okuzaalibwa ng'oli mwavu wabula musango munene nnyo okufa ng'oli ki okufa ng'oli mwavu kyova olaba nti bw'oba ogenda okuwasa olina okwegenyereza famire zogenda okuwasaamu kituufu bali batya ewaawe wali yalina ku mmotoka waliwo emmotoka yali evundiddeko mu luggya waliwo yali yalinnye ku nnyonyi oba emmotoka yali erinnye wali yali azimbye kazimbe kalumu kamu bweka ozanyisa neddunya mwegendereze naye n'owasa mu maka ne gye mukyadde bapangisizaawo bapangisa okuva sirisira kujjajja bujja butambula nga buli omu ayo ya Kampala tatukanga nayo naye nga ali mu kusonda ssente njagala gendako wa Kampala Kampala nogiraba era gwali mu Kampala weesuneko webaze Allah weesuneko abantu bali mu byalo eyo oli asonda kacupa naye sene ziganya okukola ki okuwera yakamenya obokisi ng'obu teziweranga era lumu tujafunako chansi tutambuleko mu bantu babuuze nti wajja otya muno ojja kundabira wajja otya Kampala omuntu asobola buli muntu yenna nga ndaba kati saa zino amanyi background ye ategeere embeera ye gye yakola ki n'olwekyo embeera esobola okukyuka kyetugamba nti idha kunta la tughayiru ad-dunya yughayyiruka bw'oba toyagala mbeera kukyuka if you don't want change will change you embeera ffe tugyesibyemu mu Qur'ani mulimu edduwa mulimu essuula asbabul baraka ezireeta baraka omukisa embeera n'ekyuka mu bulamu bwo ku mulembe gwa Nabbi Musa mu bannabbi bonna
omanyi mu bannabbi muli bannabbi nga bankizo kituufu nemba mashehe tulina mashehe nga baki bankizo nembantu tulina n'abantu nga baki bankizo bannabbi Musa ayogerako ne Allah ku motoni Sinai wattini ba'udhu billahi minash shaitani rrajim wattini wazaituni wa turi sinina Nabi Musa yali ku motoni Sinai omusajja omukyala n'amugamba munange Nabi Musa wafunako chansi oyogerako ne Allah naye badde nkusaba Musa genda ogambe Allah lunaku ki lwe ngenda okuzaala nnoonyeza omwana akoze eki abantu banoonya baana mu masabo abantu banoonya baana mu kweraguza naye nga okukyusa kwa Allah okuwa omwana kumusaba dua Musa agenda ku lusozi agamba ayi Allah omukyala antumya ayagala mwana Allah agamba Musa nti Allah agamba Musa genda ogamba omukyala oyo namugerera talizaala mwana mu nsi Allah watu yamuddawo Nabi Musa aleeta amawulire tuli ku kigambo kadali Musa aleeta amawulire agamba wange mukyala gwe Allah wange njogedde naye Allah gambye tojja kufuna mwana kubanga yakuwandiikako kullahu mahfudhu mu fayiro yo wawandiikibwako nti tolizaala mwana kati wuliriza Nabi Musa aba atambula bw'ati wayite ebbanga asanga omukyala Allah gwe yagerera ng'omukyala asitudde omwana gwe yagerera obutazaala nkugambye kadali ekyusibwa na kusaba lindako naam Nabbi Musa Allah amuwa message yes amugamba omukyala oyo namugerera tagenda kuzaala n'agikomyawo message Musa aba ayizungazunga ku kyalo agwa ku mukyalo ono amugwako ng'ayonsa mwana nga bonoolaba kati ku mulembe guno nga bakulaba otambuza bigere olinya bodaboda bagenda okulaba Smith ng'oyina emmotoka kuliko namba plate kuliko maki manya gange nga nemabega kuliko baga udaba nkufuna bulungi kisoboka ngenda kuteekako omuntu Allah akuwe baraka insha Allah amin Allah akuwe baraka insha Allah manyi nakuzonya kutwalo kikubakirawo n'okitwala mangu immediately kati Nabi Musa adayo ku lusozi omanyifu obuzibu bwe tulina mu nsi bwe tufuna ebizibu tupapaala buli kizibu kyonna ky'oba ofunye wabeerawo sababu wabeerawo ensonga lwaki kize waki okifunye abasinga tetwagala kutegeera nsonga nkulu nnyo tudduka misinde waseka udabampola wa muganda wange n'omukuba essimu olwaliro omuntu ayinza okuba nga atulaba wano ku kamera ku TV zakuba no tuli sawa zino wali abawangalira mu America sawa zino batulaba waliwo abali mu UK waliwo abali e London e Canada naye ng'omuntu oyinza okuba nga essawa zino oli eyo naye life esobola okukyuka mu ddakiika emu okulaba nga oli mu Uganda ng'okomyewo ku butaka nga tomanyi kikomezaawo Nabbi Musa addayo ku lusozi agamba Allah owange Allah omukyala gwe wagamba talizaala musanza asitudde omuki omwana Allah yagamba Musa ekintu wekyali naye namuwandiikako tajja kuzaala mwana naye omukyala oyo yansaba nawulira omulanga ge omukyala yasabanga Allah wanasu niyamu yakitukangako obudde obw'ekiro kyetwagambye obudde obw'ekiro Allah akyusa program yasitukako obudde obw'ekiro omukyala wanasu niya obuzibu tulina abamu tetumanyi kusaba tutukira ku nsonga nako kulimu olinamu engeri y'osabamu kati gwe lwaki boza omusango ng'okimanyi gwe wabbe lwaki ogula looyo agenda kuwolereze n'omuwana esente naye nze seka bwe nkugamba nti nina edduwa ezange zensaba Katonda akyuse life yo tokifaako kubanga nze mba mmanyi Katonda mutandika ntya nakugamba agenda okusabira soka omuntu nuuli afaanana atya agenda okusabira edduwa azitowa atya ayinza okuba agenda okusabira edduwa ali kagaani agenda okusabira edduwa alinya bodaboda agenda okusabira edduwa ali mu takisi ofuna bulungi kati soka omanye agenda okusabira funanga sekaudaba okusabira edduwa akasuubira nti ogenda namuwayiza amafuta agende bugenzi osabira muntu kuzimba nnyumba naye kennyini omaze n'emyaka n'emyaka oli mu nnyumba togivanga namu oli mu kasiisira oli mu bupangisa oyagala oli akola atya akusabire kati manya ani agenda okusabira Musa ali ku lusozi Allah amwanukula amugamba saala nti omukyala yansabanga naye nga mu kunsaba yakozesanga amannya gange omanyi ne Allah alina amannya ge olina okumusuutira nga owulira beene nga owulira cuucu magulu nyondo lukoma nantawetwa saalongo w'oligwa wengolikola ki aliyagala okukabya omusaayi ndi mukabya maziga
alina amanya ge kati amanya ga Allah omukyala oli ge yakozesanga n'agamba salinga n'abeera nga asmaullahul husna ge manya huwallahu alladhi la gali 99 gonna omukyala nga gamanyi naye yakozesangako amanya aga abiri kubanga tulina wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman arrahim almaliku alquddus assalam almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru alkhaliqu manya gani naye omukyala olwokubanga yaddira amanya ago nakozesako aga nagamba nti ya rahman ya rahim ya rahman ay katonda omusaasizi ay katonda gwasaasira ay Allah ya rahman yakozesanga erinnya ero ya rahman ya rahim nakaba n'amaziga mu ssaala ye nefe tusaala tetukaba nako wadde abamu banyo gakaba nenga gakifere gagakifere abamu bagatega ajane bulobu ya rahman ya rahim ya rahman ya karimu abanye mutezi wa kibatu wabakisa bate ekibatu ewa abantu abamu abamatwitwi amahehe ngakola ati tolizala kana kalema nawe namugamba lumu bajja kwata face weba bagambe byogere nga Allah bana life echuka life eri dynamikiya life ino okuchuka omukyala yakwata amanya ga Allah waite kiseera ng'omukyala Allah amuwadde omwana n'olwekyo bannange kisoboka life esobola okuchuka sagala weekubagize abantu beeraguza nnyo sheekhe Musa yavaayo atya nga Musa omanyi nabbi Musa mu bannabbi bonna bw'osoma story yasingako story empanvu n'obogerezeko mu Bible yayinga kugamba yabonaabona kubonaabona gye yabonaabona ate era tukola abantu mu nsi bw'otabonaabona tosobola kubeera successful kati obanga oli successful essaawa zino nga tonnafuna bizibu ebizibu bijja kubanga almashakil juzi min alhaya ebizibu pati ya bulamu ebizibu pati ya buki naye wa kaifa nuwajjihu almashakil ebizibu ebanga bizze ogenda kubijjawo otya hadhi almashakil ogenda kubijjawo otya kyekibuuzo kiringanga omuntu ng'alina omukyala obanga omukyala alina omuki bw'obanga tebakukyawangako tosobola kutegera laavu Karimu nkutumiddeko nnyo salamu alaikum Umaru bakamukyala emirundi nga 8 waba ye yaturaba Umar muyambe ye yafunye Shakira alhamdulillah katumwebalize omanyi yagamba nti alqalbu omutima yala akthar min alayn omutima gusima mangu okusinga amaaso amaaso g'abasajja gatuli wano ffe tulwagaza amaaso ate abakyala bagaza mitima ekituufu lavu eruma yagamba nti addumu min alayn amaziga gabeera mu maaso naye nga wala alamu fi qalb naye nga obulumi bubeera ku mutima lavu eruma amaziga tugivenako lavu eruma namushekhe life ekola ki ekyuka kadali kisoboka nga kiyakugerera gwatulaba essaawa zino byonna byolimu ebiganye kusabaani Allah oba tosobola kusaba Allah nga shekhe batukubira ku namba y'essimu soko gibawo 702 0702 0702 97 97 180 18 47 47 eri ku WhatsApp Sheikh bakunoonyeeko omanyi si buli kimu nti oba toba okimanyi tosobola kufuna budde bukabirira Allah kugayirira nga bw'okwata sente n'oziwallo yagenda kwegayirireko naye ng'okimanyi nti guwazizza omusango oli amanyi olulimi lweri naffe ba udaba bamashekhe kuba yagamba nti al ulama abamanyi warathatul anbiya ffe basika b'abannabbi nkufuna bulungi kankuwa ekyafayo ekirala omanyi Umar ibn Khattabi yagamba man yakra'u tarikhi omuntu wasoma ebyafaayo la yadkhulu ya'si fil qalbi omutima gwe oba n'essuubi bw'oba yali okutegeera ensi eno okwanguyira manya ku byafaayo abafuna ebizibu babiyitamu batya oyagala kutandika bizinesi tosomye nako babikola batya teweebuuzizzaako naye ogiyingidde n'obukadde butaano ekedde ku makya eyiisa otukabiridde amaziga omusajja omu era togisaddaakidde nagisaddaakidde omusajja omu ku nabbi Musa omusajja yagamba Musa wange Musa genda ogambe Allah wo era mbuwulire lunaku ki lwengenda okufa
nabi Musa agenda ku lusozi oyo nga yali anyiize nnyo anti olwo Musa agenda ku lusozi agamba ayi Allah waliwo omusajja antumye Umaru ngambuza ambuuza lunaku ki lwagenda okufa Allah yagamba Musa agenda ogamba omusajja oyo agenda kufa enkya amawulire ne gamutuukako Sheekh omusajja n'agaba byonna bye yali alina n'abyemalako abaffe kadali esobola okukyusibwa bwe kiba nga Allah alina kye yakugerera embeera gy'olimu nga Allah yagikugerera ng'ogimanyi nti mazima embeera gye ndimu yeeno life esobola okukyuka Nabi Musa akumawo amawulire agamba Allah agamba ekyogenda kola kikufa omusajja n'agaba byonna bye yali alina Kalimu yatera okugaba ofuna bulungi omusajja n'agaba byonna byali alina n'agamba nti ekyakasa ngenda kufa kambigabe wayita ebbanga omusajja aba atambula yeraliikirira ekyangenda kufa kangala ebintu byange mbigabire abantu n'asanga ajuzu nasanga omukyalo omukadde kubanga abantu bedda bawangalanga nnyo emyaka 10 myaka 2 akaddiye omukadde n'agamba omuvubuka gwe bwoba olina ky'olinayo kyonna beera ng'ompa omuvubuka yali alina sente gye yasigazzaamu oba 1,000 mu kiseera ekyo kitwale bw'oti oba mmeka ekikulu n'asaddaaka ebintu ebikyusa life y'omuntu biri okusaba edduwa n'okusaddaaka n'okugaba ebyo waliwo yakiŋŋambako naŋŋamba nkubbireko naŋŋamba abasajja lwaki oza muno abagagga abasinga abasajja abamu abalina bizinesi ez'amaanyi basiraamu nemugamba naye lwaki naŋŋamba abasiraamu abo balina ebintu ebimu bye baategeera abasiraamu abo basaddaaka bagaba tewali kyasinze kukyusa life ya muntu nkugambye okuliisa okusaddaaka ofuna bulungi n'osaba edduwa genda ku musajja ayitibwa Falaawo eddiri zonna zimwogerako Firawuna yali wamutawaana nnyo nga tasaaga n'atuuka n'agamba nti ana rabbukum a'ala yagamba nti nze Katonda akola ki owa waggulu nga yeeyita Katonda naye Falaawo bw'amala okubeera nga afudde baamuteeka mu kabbule okumuteeka mu ttaka ettaka lyamuwandula ne ligamba oyo tetumwetaaga eno mu ttaka Allah waffe musajja yali wamutawaana nnyo ensi n'emuwandula naye Falaawo kyenjagaddemu okulekawo omubiri gwe bw'oba ogenze e Misiri omusangayo tetwali mulabyeko naye kyamulesawo ebimu yalinga aliisa abantu yalinga asaddaaka kati ekyo kikulaga ti ekigambo okuliisa kigambo okusaddaaka kigambo okusaba kikyusa Allah kyaba yakugerera kikyusa kadaliyo nange omusajja aba atamba tule wali eri omusajja asanga ajuzi mukyala mukadde nnyo nakola kye yali alina naye fe obuzibu tulina oli bwakusaba oyogerako ebigambo omukazi kana kumusanga wano ku masigidi nogasujjamuwa munnange omwami yali amanyi nti enkyagenda kufa kyeyali asigazzaamu n'akigaba wallahi omukyala yamusabira essaala n'agamba Allahumma zid al-umurik Allah tukusaba mwongere obuwangazi bw'omuwa bwenkanenkane n'obuwangazi bwange ku myaka gyange ez'omukyala gye ndiko saala yali y'amaanyi eyo Allah edduwa n'agiwulira n'agyanukula Nabi Musa aba atambula era asanga omusajja gwe bagambye mugambe enkya agenda kufa Musa yeewunya omanyi obuzibu tulina oyinza okuba nga oli wano essaawa zino bayinza okusingana kati wayise emyaka nga wakikwata dda nga nkiina mu kifo kwebuuzako wakikola otya nga nkwenkana nga nyambala bwe nti gundi yange kanzu yange ne bagamba Sadiiki wallahi Sadiiki life ekyuka abantu no tugenda banyako kulinnya nange teritegeeza tebalimanyi eryo erinnya naye tunatumaliza ogenda banyonya Sadiiki yange omanyi mulimu amannya getwetuuma oluusi amannya getwetuuma gavaako ebizibu byaffe olw'erinnya katata otandikidde siwalo eryo ddungi sheekhe sijja kwatula njagadde waliwo oluusi amannya hadisi weeri Nabi Muhammad yagamba waman wulida lahu waladun bw'obanga ozadde omwana nga Allah mukuwadde najja mu nsi muno falyuhsin ismahu kituufu olongose erinnya longose liki erinnya kubanga erinnya fa inal ismi kubanga erinnya lirondoola basobola okutuma erinnya nti gwe mushikira kitegeeza omuntu omutawaana
nobeera wa mutawaana mu nsi n'otawaanya abantu nga gwe yatandikirako entalo linnya lifuuse taabu kalimu akubye biribaawo akamala nga mushikira omumanyi watawaanya ku ne bakutuma erinnya asadun asadu kitegeeza mpologoma mu lulimi oluki oluwarabu kwegamba n'ababeera nga omuntu lumu nabi muhammad sallam anyiza nagamba kyokuwonako nga zeyiri mu nkola ki nga njiwa sajja omwana yalinga asoma mu biseera ebyedda nga fumita banne ebikwanso basoma afumita banne ebikwanso bagenda nabi muhammad sallama nagamba waiso ono omwana afumita banne omwana erinnya lye yaani nagamba omwana erinnya lye ye shawuka kitegeeza liggwa kati omwana ng'ejjo gamba tebamutuma shawuka kati abadde alina okubeera ng'atuukiriza oba erinnya talina liggwa naye kabafumita ebikwanso gosanga n'ebiso ng'afumita abantu sheekhe amannya abatulaba bannange tugegendereze tugenda tukoppa amannya kati tugajja simanyi ku intaneti etugala tutya blablabla ne twetuma amannya naye ng'oluusi amannya ge twetuuma gasobola okutuviirako ebizibu kiranga omuntu nga bamubuddemu erinnya bakubuddemu nga omuntu bamubuddemu yafa nadda ofuna bulungi so olina okutwala obuvunaanyizibwa olw'omuntu oyo gwe babuddemu erinnya yalinga yeeyisanga atya etopiki tujja gireeta insha allah today wali ajuza omukadde asabidde obulamu bwe bukyuse wallahi kadali ekyuse omusajja allah yamwanukula ng'alina kutuuka mu myaka egy'obukadde ng'ono omukyala gyamusabidde life ekyuka seeka nga twagala omumaliriza naam twogedde ku bintu allah kadali bye yateekawo nga tebikola ki tebikyuka yes ne tubimaliriza ne twogera ku ebyo ebisobola okukyuka mu nnaku zino 10 ezisembayo mu kisiibo mu Ramadan zokka ezisobola okukyusa kadali y'omuntu exactly oba n'ekisibo ekiba kiwedde omuntu ng'amanye engeri y'okunyonyogeramu allah oba ng'asobola okugamba sheeki zesobola kukaaba amaziga wa allah obudde sibwina naye nkaabiraako yogera olulimi zino ennaku ze tulimu nkulu nnyo kubanga yennyini allah subhanahu wa ta'ala agambye fiha mu mwezi guno gwolaba shahadul mubaraka omwezi ogw'omukisa shahadu rahma omwezi ogw'okusaasira shahada al-maghfira omwezi ogw'okusonyiwa allah agambye nti fiha mu mwezi guno gwolaba yufraku kullu al-amri al-hakim allah lwasalawo kikyogenda okuba mu nnaku zo zisigaza ku nsi zino z'okusobeza omwaka kuba bibuzaabuza biki ebigenda okubaawo mu bulamu bwo tukitwaliraawo fiha yufraku allah lwasalawo kiki kyogenda okukola ki okuba kati omuntu yali badde webaka ki funa katayimu ofune kuseekawo inda katono kwatawaawo nawano abavubuka tukola nabo bawoomerwa otulo nombuuza oli munaku gwe weebaka ki tolina na mutwalo omunsawo naye weebaka ki olwakozeeko paka ssaawa 6 ayagala zukka 6 gwange allahu akbar bagambe n'olwekyo tubakubiriza insha allah life ekyuka nakusaba life ekyuka nakusaddaaka life ekyuka n'okuliisa ate gw'osomye nnyo wallahi tubakubiriza insha allah bwe munaba nga mutwenyinidde nga mutunulira obutambi bwaffe insha allah ne butambula saagala obeere nga weraliikirira life esobola okukola ki kubanga lwesuwa zimadde genda okuwa naye olwakadde tuba tukomyewo tujja kusomesa ku kigambo ekiyitibwa baraka kyeki engeri omanyi kuba obudde tubwina sheeno emboozi y'ekisiibo ebadde ebeerawo omulundi gw'omu wiiki muzi ennaku 10 ezisigaddeyo eno wiiki yennyini tugenda no wiiki ejja tugenda bongerayokko egundi ddala 2 ogenda okubeera ey'omukisa yeyo naddala muzi ennaku 10 ezisigaddeyo then tubabeeko n'ekirala nga ovudde mu kisiibo bakyusa enneeyisa biki byolina okusigala ng'okola ng'ovudde mu kisiibo ogambye ebintu 3 ekisooka okusaba kukyusa kadali ya allah kikulu nnyo budde ki tusigale kuzina essaawa zokka mulimu waliwo ekiyitibwa awukaati mulimu ebimu ebiseera omuntu byalina okusabiramu ofuna bulungi naye tetubimanyi niwabaawo amakin niwabaawo ate n'ebifo allah bakusaasidde ebifo biri mu nsi muno bw'oba nga obituuseemu bireeta omukisa eswala kati waliwo olunaku yaumul jumaa olunaku olwokutaano ofuna bulungi mulimu essaawa
naye nabbi tiyatutegeeza saawa ki so kati kasoma nti Friday etuuse tuli mu Friday twajingidde kati twogerera saba nnyo Allah kunako buli Friday weekola ki wetuuka weegayire nnyo Allah subhanahu tubagamba oba tomanyi mutweyambise kufuna bulungi omuntu agenda okusabira tiyetagisa kugamba bw'ate kola bwoti essaawa zo tuwanika emiki ebibatu n'ombuulira amannya go n'ombuulira buli kizibu kyonna omuntu kyaba alina kiriko essaala buli kizibu kyonna kiri mu nsi Qur'an ekiinako edduwa yaakyo Qur'an ekiinako essaala era kyova olaba Nabi Muhammad sallama Qur'an yakka mu mwezi ogwa Ramadhani era kyova olaba nti waliwo kibayita sababu nuzulu kwe kukka kwa Qur'an buli aya yakkanga ku Nabi Muhammad yakkanga lwa nsonga so just tolemera kuswala zino ettaano zokka funayo akadde obereko ne Allah oyogereko naye kati nze olwaleero ntunulira gundi talawuya zaleero abantu ze basaala omuntu asala talawuya kitegeeza omuntu buli wosaala waliwo kubayita okuwummulamu ofuna bulungi nobawummulamu naye abantu basala talawuya tebakyaleeta bulaadi tebakyatendereza nga edda bakadde baffe we baleetanga obulaadi kwe kutendereza Mukama Katonda nemumbulamu ebeerakanga nnya oba bbiri nemulyoka otendereza Allah ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata ay Allah wayaukana byebigambo ebyo ay Allah wayaukana tuli mu mwezi guno gwa Ramadhani Allah tukusaba ejjana okusala kubeerawo naye wabeerawo istighfar oluvannyuma lw'esswala neweegayirira ofuna bulungi nas'alu Allah tukusaba ejjana gye tukusaba ejjana ayi Allah tetugimanyi tukusaba ayi Allah ejjana ate wa na'udhu bika minan naari Allah were ng'otuwonya omuliro abantu tebakyayina babitabbulika mubiri haramu omuntu okubeera ng'asaala nga waleeta obulaadi tubakubiriza musaale ate muteekewo time y'okusaba Allah nga mumutendereza kwe kuwummulamu byebintu bisatu byetwogeddeko esswala okusaddaaka n'okuliisa abatalina kyakulya abantu bintu bikulu nnyo okukyusa kadali y'omuntu ebintu bino tuba tubikoze naye nga tetusabye waba wemanyi nga ganze nja kuliisanga abantu namukwano gwa Bebekulu ye yagamba nja kuswa kusiiba nja kusiibulula nga abakoze ki abasiibye naawe si oba otapinga mukisa kyenkugambye nti Falaawo yaliisa baki abantu era Allah n'abeeranga okumulabawo ku lwaleero n'ogendako e Misiri yakola ki so tulise ku bantu tuyambe ku bantu bali mu mbeera embi abantu bannange gye bali Allah abanga kusitudde amadaala yamba ku bantu saddaakanga sente zo njagala oteri muntu yenna akwata sente n'asaddaaka n'ayamba abantu nasigala mu mbeera mbi taliyo kale bwetyo tugenda okubanga tutambula olunaku olwaliro twagala obebaza akensuso naye olwo zisivaawo nga siwadde seeka mukisa abamu mumuyita shei abanzi muyita seeka abalala mumuyita udaaba ab'emyaka gye kyegende era omuntu Katonda gwasumusizzaamu kirungi nnyo n'omwekitiibwa tuseeka udaaba nyaga otune mu kamera essaawa zino naddala eyeriko biribaawo owe just eddakiika ng'emu owe abantu dduwa then obawe n'ennamba abo abandiyagadde okubayambako abatalina budde osobole naawe okubanga obayambako okwegayirira Katonda amina ayi Allah tukusaba teeka baraka mu bantu bana batulaba ayi Allah kyusa life yaabwe abantu bali mu mbeera mbi ayi Allah tukusaba ayi Allah okyuse life ebeere ennungi tukusaba ayi Allah obulamu obulungi ayi Allah ebyesibye ayi Allah tukusaba Mwenyezi Mungu ya Allah abantu abo ayi Allah obeere ng'obaanukula kubanga Allah afa atumanyi buli kimu kyonna Allah yakiwandiika Allah akumanyi from A up to Z hatta n'ekigambo ky'oba ogenda okufulumya Allah aba akimanyi n'olwekyo mbegayiridde tuteekewo laavu wakati wa Allah waffe yatutonda nga laavu gy'olina ne mukyalawo nga laavu gy'olina n'omwami wo n'owulira ng'omwami wo alina omuntu gwakwanya omulala ng'omukyala n'owulira obuki n'owulira kwegamba ng'ekintu kikola ki ajje n'owulira nga kikutte ne Allah naye tumwagale nnyo tuteeke wakati waffe Allah waffe tumwagale nnyo bw'ona omwagala Allah edda Allah yayogeranga n'abantu butereevu Allah n'omusaba eddoboozi erikola ki erijja kisoboka lwekubanga tukyalina laavu eri Allah waffe aye twesibye ku bintu biki birala olwekyo okukubiriza insha Allah anaaba yeetaaze okusabirako oba okubeera nga nkusomera ku Qur'an
okusinziira nze nkusomera Qur'an okusinziira ekizibu ky'oba olina gwe kasita ontegeeza nti udaba nina kino kintawaanya kino bwe kiti nga tubikula Qur'an nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga akyusa embeera yo. Enamba yange y'essimu mu bufunze 702 97 18 47. Tuwesiba mu bwavu embeera gy'olimu gwe ogyesibyeko era maama era taata era simanyi twatugende era famire yaffe life esobola okukyuka na saala life ekyuka na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Amanya nsigadde Sheikh Sekasi Udaba, Sheikh asinga okusomesa ekiravulaavu mu Uganda mu nsi yonna mu lulimi Olugalabu. Tujja kujja tusomese laavu otegeera omuntu akukuula omulaba otya okwegamba omuntu akwagala omulaba otya omuntu atakwagala omulaba tugenda kusomesa laavu omuntu anakuwa omulaba otya onomulaba otya insha Allah. Abakyala biki bye beetaga ku basajja baabwe, abasajja biki bye beetaga kuki obinawe weetereezeemuko insha Allah. Kale njagala okwebaza Seeka omutwayo budde buno n'obeera ng'osomesa eggwanga mboozi yaffe n'ekisibo. Tujja kuba twongera obayita episode west n'ekisibo gyonna kiweddewo. Tujja sigala n'emboozi y'ekisibo eno ng'egenda mu maaso okwongera okubamuko ttooki mu ddala mu mbeera y'eddiini ey'omukwano n'engeri y'okweterezaamu naddala ddala mu bulamu bwaffe okugenda mu maaso. Biki by'oyitamu Seeka akuyambye atya omanyi ebisinga ayinza obutasobola kukusabira oba kusaba nawe naye mu kuyita mu kuyiga kuno tugenda okuba nga asomesa ate si ojja kuba osobola okuba nga okola ki nga naawe embeera yo yeetereza. Amanya yenze Shadik Smith njagala okubeebaza ennyaka ensuso n'okwebaza okusiiba ennaku zino 10 ezisigaddeyo mu kisiibo mu Ramadan omwezi guno omutukuvu zikozese nnyo nnyo ate sisaddaaka ate sibaako omunaku oba omuntu masikini w'oliisa osanga kinaba kibaako engeri gikyusaamu obulamu ate nga teweerabira n'okusaba oba dduwaazo ezo nazo zikola bulungi nnyo. Koze ne Bilibao wano ku kamera esooka nga musajja musiraamu naye tumwebaza okusiiba lwakuba sometimes yesaza zingira nnya enjala n'emuluma alina kakomenti kakosa nagamu nno Allah oba omutonzi yeetaaga mulamu nenkola ne Umar ku kamera B musajja ye yalwalamu ekisimu nga kitandika ebyokusiiba n'abivaako teyabiddira mpaka nakati yagambye oba sita teyegenda kuba ya mwezi mulambo ogwa Ramadhan ogwo agenda kutandika nga ffe tumaze okusiiba simanyi naye nga twagala obebaza ne musinza okulaba mbitambuza vidiyo neyongera okugiraba sharingire eyo yenena kukikwata kasobola okuba nga agiraba because share of information yeetera munno ali eyo okubanga naye akyusa obulamu naye nga oteekamu sente sibalabe bannaffe aba Jesse Tours and Travel bapya bazze ku board okulamu no batengako bateekamu kakasente so mubawagire oyagala kukola Dubai, Oman, Saudi Arabia oyagala kutambulako kombi mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo oba mu nsinga Europe that is Canada, UK ne America obya visa bikutawaanya obadde oyina abakutawaanya bakubbi okoye mamba kunza poloti bano tebetaaga poloti tebetaaga kyapato batuukire bajja kuba bakuyamba ku bintu ebyokutambula oyinza okuwulibwa ebyo oyagala kukomawo mu ggwanga lya Uganda naye nga tolina motoka egenda kujja ku kisaawe kutuusa waka weekwate aba Jesse Tours and Travel Agency bajja kuba bakuyamba nawe weyagala kugenda bweru ng'oyagala kufa wafuna da ticket yo ne visa oyagala kujja waka kutula ku kisaawe bakubireko balina emotoka ez'okupangisa batambuza abantu wano mu ggwanga lya Uganda obanga oli tourist ng'otaba babayita ba Jesse Tours and Travel. Bena baza tusegede genda wansi wano wetadde akapande kaabwe ekipande kiriko enamba zaabwe obeere nga tobegattako kijja kuba kyamannyo. aba King Montage Studios Umaru gyasibuka basangibwa wonna nkulabye ku bitaala beeyungeko bakwata ebifaananyi ku mukolo bonna ebinyirira batusiza ebyuma ebipya okuva Turkey, USA ate ne mu ggwanga lya Germany balina drones ezibuka mu bbanga ezikwata omugole ng'alimu ng'ayingira ng'afuluma buli wadda wedda beekwateko ebbeeyi zyabwe yanseko buseko buli mukolo bonna olina nika olina kukyala olina kwanjula olina baby shower kwanjula shower buli kimu kyonna birthday bajja kuba nawo bakutuusako ate ebifaananyi ebirungi bagamba kigambo kimu kyokka keep your memories straight with King Montage Studios bakubireko ku 0-02-10-41-25 ata 10 mpeera bankomire Ramadan karibu.